Kitaffe omwesigwa tuli mu maaso go n'obukwebaza nali n'okusaba nti nga tutambula mu bulamu buno otubeere tunyiikire okukola ebyo bwe by'otuyigiriza ate by'osiima tubitambuliremu olwo n'olyoka ogulumizibwa era otenderezebwe. Kale ng'ogenda okwogera naffe ng'oyita mu nze kwe okusaba osirise oluyoogaano lwonna olwandibadde mu bulamu bwaffe. Ekigambo kyo kitule mu mitima gyaffe kirabisibwe mu bikolwa byaffe. Mwoyo Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda, Mukama mulungi ekiseera kyonna, mbeera ze twewaawo. Nyinza okulaba ng'emikono egimu giringa egibaluma. Kale mu kubaluma ensonga lwaki n'engalo nazo mukubye mwesaasira. Mukama mulungi ekiseera kyonna, era ze mbeera ze twewaawo. Twebaza Katonda olw'olunaku lwatuwadde ate n'olw'ekisa kye okubeera mu maaso ge eky'olunaku olwaleero. Tusomye mu Abaefeso essula ey'okutaano olunyiriri lwa 15 okutuuka ku 21. Era bwe nasomye ebigambo ebyo ne mbiwa omulamwa oba omutwe abagezi eri Katonda. Naye bw'oba osomyeko mu Zabbuli ey'ekikumi 11 olunyiriri olw'10 agamba nti mu kutya Mukama amagezi mwegakola ki? Mwegasookera. Balina okutegeera okulungi bonna abakola bwe batyo. Ettendo lye libeerera emirembe gyonna. Nti bw'oba wakwogera ku muntu alina amagezi, twogera ku bagezi. So abagezi be balina amagezi eri ani? Eri Katonda. Kitegeeza nti nno abantu abo beemanyiizizza okutya Katonda, kubanga mu kutya Katonda olwo lw'otandika okulega ku magezi ago agoogerebwako. Ate mu Yobu essula eya 28 olunyiriri olwa 28 naye n'agamba nti era n'agamba abantu nti laba okutya Mukama okwo ge magezi. Kyokka alina okuleka obubi kwe kukola ki? Kwe kutegeera. Kitegeeza omuntu atya Mukama sinakutandika. Omanyi bw'oli bw'abanga amanyi nti ekintu kitandikira wano, asobola okujja we kitandikira naye n'atakiteeka mu ye. So kitegeeza nno kasita otandika okutya Mukama ojja kuba naki? N'amagezi. Kyokka ate bw'onooba ng'osazeewo okutya Mukama kijja kubeera kyangu nnyo okuleka obubi. Kitegeeza bw'onootya Mukama ojja kuba wa magezi, ate ojja kuba n'okutegeera ng'olese obubi. Kale agambye nti kale mutunule nnyo bwe mutambulanga, si nga abatalina magezi naye nga balina ki? Amagezi. Etegeeza nti n'omuntu alina Katonda bakusuubira okuba n'entambula ey'enjawulo. Togenda kutambula ng'abalala bakola ki? Agambe nti kyekimu n'omuntu yayitako mu ssomero
kale ayogera nga ataasoma, kubanga balina bwe basuubira omuntu ayiseeko mu ssomero bw'akola ki, bw'ayogera, n'atayitangako mu ssomero bw'akola ki, bw'ayogera. Kye kimu nno n'endowooza. Omuntu yali ayiseeko mu ssomero bw'aba wakubaganya birowoozo abikubaganya mu ngeri yaki, yanjawulo. Ate era ayiseeko mu ssomero amanya nti nno by'amanyi waliwo n'abalala abakola ki, ababimanyi. Naye bwe tweyisa mu ngeri eraga nti no ffe tumanyi, kati olwo nga bagamba yeeyisa nga atayitangako mu ki, mu ssomero, kubanga aba yeerabidde ekikulu nti mu ssomero abamanyi baki, bangi, tobeeramu wekka. Kale abooluganda nga tusazeewo okutya Katonda, tuteekeddwa okutambulira mu kifaananyi ekyo ekiraga abatya Katonda bwe bakola ki, bwe batambula era bwe bafaanana. Bikula nange Abaluumi essula 13, Abaluumi essula 13 olunyiriri 11, 13 olunyiriri 11 lugamba, era mukolenga bwe mutyo kubanga mumanyi ebiro, ng'obudde butuuse, kaakano mmwe okuzuukuka mu tulo, kubanga kaakano obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe twakola ki, bwe twakkiriza. Omuntu alina amagezi oyo atya Katonda teyeebaka. Jjukira nti n'oluyimba 24 ekitundooza kyakuna kigamba mulimu ebigambo ebyo nti bwe tuba nga twebase omulabe ajja, olabe omulabe ajja, ensigo ennungi gy'obadde nayo n'akola ki, n'asigamu ensigo ki, embi. So kitegeeza nti n'omuntu yenna atya Katonda, omuntu alina amagezi teyeesumagiza. Omuntu ateesumagiza yafaanana atya? Abeera alert throughout. Omuntu abeera alert aba asuubira nti essaawa yonna waliwo asobola okumukola ki, okumuwataakinga, okumulumba amutuuseeko ki, obulabe. Kale ensonga lwaki amaaso bw'aba wakutunula tatunula na butunuzi wabula akanula maki, makanule. Ate bw'aba wakutemya kale alwana nnyo, tatemya nga waliwo abakola ki, newankubadde tumanyi nti nno it's a reflex action okutemya, naye ogezaako okutunula okulaba nti nno tukola ki, okutunula obe nga totemyatemya, kubanga oyinza okuba nga wootemeza bwoti wakuyitidde kulitakola ki, kulitalaba. Buli lw'otassaayo mwoyo, buli lw'otateekamu maanyi kukuuma ekyo Katonda kyakuwadde, ekyo ky'omanyi nti okirina ng'omulaba akyetaaga, ogenda kubeera ng'oli yeebase. Y'ensonga lwaki agambye nti abooluganda muzuukuke, kubanga ekiseera oba obudde bukoze ki, butuuse. Obudde obwaki? Abadde mulambulukufu n'agamba obulokozi bwaffe bukola ki, buli kumpi nnyo n'okusinga bwe twakola ki, bwe twalowooza. Etegeeza omuntu yenna ow'amagezi anoonya obulokozi. Anoonya ki? Obulokozi. Obulokozi tubufuna tutya? Nti abo bonna abamusembeza yabawa obuyinza okukola ki? Be bakola ki? Be bakkiriza erinnya lye. Ate abo bonna kitegeeza nti baba bafuuse baana be, then bazaalibwa Katonda. Naye ate mu bbaluwa ya Yokaana ey'olubeerera essula ya 5:18 agamba nti abo bonna abazaalibwa Katonda tebasigala nga boonoona. Etegeeza nti okufuna obulokozi omuntu oba ogenda kuteekamu omuwendo okulaba nti weekuuma okuba ng'otuukiridde mu maaso gaani? Mu maaso ga Katonda. Si kumala gakola bintu nga ggwe bw'oyagala, nedda, kubanga oli mwana w'oli ayinza byonna, nannyini byo, ate asalawo oba onoobeerawo oba tookole ki, toobeerewo. Kale n'ayongera n'atufalaasira mu Isaaya nti golokoka yaka, kubanga omusana gwo gutuuse, n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Abooluganda, ekigenda okulaga nti olina amagezi, Katonda bw'akuyita, genda gy'akola ki? Gy'ali. Agamba nti laba nnyimiridde w'oli.
laba nyimiridde woli neyanjula ku luggi lwo. Ebibi tebikukoyesa? Bibi tebikukoyesa, onyingize onyingize, laba nyimiridde woli neyanjula ku luggi lwo. Bibi tebikukoyesa, onyingize onyingize. Ng'akokonye ku luggi lwo, ekiraga nti olina amagezi kumukkiriza akole ki? Era bw'oba tomukkiriza kitegeeza nti by'okola owooluganda obyenyumirizaamu, kubanga gwe tebikuwa buzibu bwonna bwonna. Bye weetisse tebikukola ki? Tebikumenya. Agambye owange tebikukoyesa. Kale bwe biba bikukoyesa, cast your burdens unto the Lord. Ye muntu alina ki? Abooluganda nkima oyinza okuwulira ekigambo ekyo n'oba nga toyagala kwogera, naye kiri mu Bayibuli. Etubuulira bye tukola ki? Bye tuteekeddwa okumanya. Ti bw'onooba waakuba n'amagezi oteekeddwa okwagala ani? Ate oteekeddwa okutambula nga bw'akulagira okukola ki? Okutambula. Awatali ekyo agambye nti nga mweguliranga ebbanga, kubanga ennaku zino mbi. Kale temubeeranga basirusiru, naye mutegeerenga Mukama waffe kyakola ki? Kyayagala bwe kiri. Ekitegeeza bw'olwana obutategeera Katonda by'ayagala ate obikole, in short oli mu ki? Oli musirusiru. Naye bw'onyiikira oba mugezi eri ani? Oba mugezi eri Katonda. Bikula Abakolosaayi essula ya 4 olunyiriri lwa 5. Abakolosaayi essula ey'okuna olunyiriri lwa 5 agamba bw'ati: mutambulirenga mu magezi eri abo ab'ebweru, nga mweguliranga ebbanga. Mutambulirenga mu magezi eri abo abaaki? Bw'oba otunuulira ab'ebweru, tunuulira abantu boyinza okulowooza nti no tebakumanyi kiki ky'oli, kubanga abasinga ogenda ne weeyisa mu ngeri gy'oyagala ng'oli eyo ebbali ate no waliyo ammanyi. Abooluganda, bw'obanga okkiriza Kristo kitegeeza we bakumanyi ne we batakumanyi olina okusigala ng'oli. Amanyaani ayatudde obulokozi. Tobeera mulokole mu kkanisa. Waliwo kagundi ako kannema n'okukwata. Baŋŋamba nti oba ne yakoogera nti omukristaayo abeera mukristaayo oludda wa? Mu kkanisa, ate ku Sande, ate mu kiseera ekyaki eky'okusinza, kasita kiba nga kiweddeyo, bw'agenda ebweru ng'olwo afuuka kyalina okukola ki? Abooluganda, tugambye nti abamanyi Kristo abalina amagezi babeera ku duty 24/7. Talina lwasumagira. Bw'aba yeebase aloota bya Katonda, bw'aba ayogera ayogera byaki? Bw'aba alowooza alowooza byani? Bw'aba ayimba ayimba byani? Ekitegeeza oba naakusanga ng'oyimba sambagala nsanyuke wennyinyiza muki, ekitegeeza oba odduse. Emimwa gyo oba ogikozesezza oku. Abooluganda, emimwa gyaffe girina kukozesebwa kutendereza ani? Kutendereza Katonda. Abaefeso 6:13 nti kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebyani? Abooluganda, oli mu lutalo, naye okulwana olutalo luno you need weapons. Ebyokulwanyisa ebyo Katonda yakola ki? Ekisooka ebyawandiikibwa, ekyokubiri okusaba, ekyokusatu olina okukuŋŋaana n'ebirala. Abamu tulowooza nti bw'onoobeera ku TV
oba osaba oba weyongeramu amaanyi kyanjawulo nnyo okujja n'otula n'omuntu ng'oluusi alina n'embeera zeeyisaayisaamu nga mutudde ku ntebe y'emu ng'akunyiiza naye n'ova mu kusaba nga osigadde mu mwoyo. Those are two different things. Ow'okutibya akubulya buli si waawo naye tayinza kukuyigiriza ng'egyo oyinza kuyigamu kubeerawo na muntu ng'oli naye, byanjawulo. Singa abafumba babagatta buli omu n'abeera gy'ali bandiyinza okubeera nga bonna bangi, naye bamala okugattibwa ne batandika institution ey'okuyiga bombi nga bali ki, buli omu n'ayiga okwekomako n'okugumiikiriza n'okwagala, kubanga ate omuntu aba ayagala ekintu ekiri tangible. Ssaabaluganda agambye twambalenga ebyokulwanyisa ebyani ebya Katonda. Bwe tunaabyambala ebyo oluyimba tugamba ekitundu ekyokubiri, obasanyu obanaku bwe bijja gy'oli leero tebireme kukusanga nga weteeseteese nnyo. Setani muwangule ono mukubange enfuuka bw'onokkiriza Yesu. Gwe bw'oba waakukuba Setaani panki ajuulire, weetaaga kukkiriza ani? Naye ate ekyewuunyisa nti ennaku bw'eneeba ezze, essanyu bwe linaaba lizze, ebikukuba bwe binaaba bizze ng'olina Kristo, tebisobola kukusanga nga tokoze eki? Nga teweeteeseteese. Obadde okimanyi nti waliwo oluusi abasanyuka n'asanyuka n'ayitawo? Kantwale ekyokulabirako. Katugeze mubadde nga tuli abantu nga bana, mwe Abakristaayo nange nga tunyumya, n'emmementuka n'enseka n'empitawo. Olowooza oyogera otya? Olowooza oyinza okukisiima? Musumba na binaabiseka, kubanga waliwo ky'otamusuubira kukola ki? Waliwo ekiyitirira. Oli musomesa nga bakusanga otudde n'abawala, buli omu ayambadde nga bw'ayagala ng'oli nabo. Waliwo by'otateekeddwa kukola ki? Nti kale newankubadde ebirungi bwe biba nga bizze nga bisobola okuteemula omutima gwo, tebijja kukusanga tokoze eki? Nga teweeteeseteese, kubanga olina omunene, olina Kristo mu ggwe. Abooluganda, ng'olina Kristo si buli kimu nti ojja kukikola nga ggwe bw'oyagala. You do them differently. Biba n'enjawulo. Olowooza kibinza okulya ku kikajjo? Abooluganda, kibi omusumba okulya ku kikajjo? Wangi? Kirungi nnyo, si weewaawo? Bw'onoosanga nga ntudde mu compound wali nga ndirawo ekikajjo, ogenda kugamba otya? Ekisooka ekyangu ennyo, kale olaba compound yaffe musumba bulijjo yagiddugaza. Aliramu ki? Aliramu ebikajjo. Naye ate kyangu nnyo oluusi okubanga nkirya supu yenayina naaba ng'akola ki? Laba musumba bwakyafuwadde, ye takiraba. Setegeeza nno ne bwemanga nina byenjagala ennyo byempoomerwa, sigenda kusigala nga mbiryanga ggwe bw'olowooza bwe nteekeddwa okukola ki? Naye ate singa mbadde muntu nga ffe, tekirina ki? Tekirina buzibu. Nti abooluganda n'obuvunaanyizibwa Katonda bw'atuwa buteekeddwa okutukyusa to measure to the standard and the level of the calling Katonda gy'akoze eki? Gy'atuyitidde. So Katonda ng'akuyise, ooluganda weekebere. Baluumi 2:12 olunya olwokubiri atandika agamba mbeegayirira abooluganda okuwaayo olw'okusaasira kwa Katonda, okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda, kwe kuweereza kwammwe okwaki? N'agamba ku lwokubiri, zo temufaananyizibwanga ng'emirembe gino
naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya mulyoke mukemenga bwe biri Katonda byayagala ebirungi ebisanyusa ate ebituufu. Etegeeza nti nno Katonda bw'abanga akuyise naawe ng'omukkiriza ogenda kumukkiriza akufuula omuntu omuggya. You renew your wisdom, your knowledge. Ye muntu alina amagezi eri Katonda. Bw'obanga omukkiriza bingi by'ogenda okukyusa mu bulamu bwo. Tomukkiriza n'osigala nga weeyisa nga bw'okoze bw'obadde. Wateekeddwa okubaawo ekyenjawulo. Wateekeddwa okubeerawo ekyenjawulo oluganda. Bwakukyusa munda ebweru walina okukola okukyuka. Kubanga ekijjula omutima kyekikola kyekifuluma ebweru. Naye Katonda bwakukyusa munda automatically they expect a change mu byokola ebweru. Kale nga tulina abavubuka baffe bagamba eyo nti ekisa kya Katonda kimala. Naye ekisa kya Katonda kimala kubanga kikukyusa munda. Bwe kimala okukyusa munda you change the outside. Si kugamba bugambi nti kimala osigale ng'obba, nedda. Ekisa kya Katonda kimala omukkiriza osigale ng'oyita otambulira mu bukete, nedda. Kubanga bangi bw'owesittaza, bangi nnyo bw'ojja ku mulamwa. Kale bw'obanga otambula bwakulongoosa munda mu ggwe ng'ebweru ate wakola Abagamba omuntu oyo bambi wanjawulo. Ye ebigambo bimuvaamu obiwulira nga bya muwendo kubanga Katonda akoze ali munda mu ye. Abooluganda ebisoomooza bingi naye ebisoomooza ebyo okubiwangula twetaaga Yesu. Olunyolo 18 agambye nti so temutamiiranga mwenge kubanga mu gwo mulimu okwegayaggula naye mujjulenga omwoyo nga mwogeragananga mu Zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'omwoyo nga muyimbanga nga mumukubiranga ennanga mu mutima gwammwe Mukama waffe. Oli bw'aba ayogera ku mwenge mulimu 2. Soke tunuulye Lukka olunyiriri essuula esooka olunyiriri olwa 15. Ndyoke mbabuulire ebirimu. Lukka essuula esooka olunyiriri olwa 15 agamba nti kubanga aliba mukulu mu maaso ga Mukama so talinywa mwenge newankubadde ekitamiiza, era alijjuzibwa Omwoyo Omutukuvu okuva mu lubuto lwa nnyina. Jjukira nno naffe tuba tuzaalibwa agambye bwe tuba baakuba b'amagezi abantu abaweebwa ekitiibwa mu maaso ge, omwenge si kibi. Naye Omwoyo Omutukuvu bw'aba waakubeera mu ggwe togenda kukola togenda kunywa mwenge. Ekyokubiri, ekitamiiza kyonna Deuteronomy mu kyamateeka olwokubiri essuula gye siri certain about n'olunyiriri, naye alina wajja n'agamba nti temwanywanga mwenge wadde ekitamiiza musobole okuwulirizanga ekigambo kyange n'okukitegeera n'okukissa mu nkola. Ekitegeeza nti nno buli lw'obanga otaddeko ekifuga obwongo bwo kizibu okutegeera ekigambo kyani. Naye ate annyonnyodde n'ebitamiiza, kati mu bitamiiza mwe muli enjaga, mwe muli amayirungi, bagenda ne bagala nabo ne babanga abatamoga bulungi ne baluzinga control. Naye ate abasajja abamu tutamidde abakazi tutamidde abaki, kyokka ne ssente nazo zitutamiizizza. Ebyobugagga nabyo bikoze tutamidde ebyobugagga. Wekitali tokola obeera mukambwe, obeera muzibu oba mukaawu. Olw'ebyo Katonda byakoze byakuwadde. Agambye tuleme okutamiira ebyo, wabula tunoonyenga ebyo ebiyiiye eby'omwoyo. Tuyimbenga Zabbuli, tuyimbe ennyimba, tukole byonna bye tukola okusobola okutendereza Mukama waffe okuva mu mutima. Okuva mu mutima.
Etegeeza nti bw'obanga olina essanyu munda wano kungulu lijja kukola ki? Kijja kulabika. Bw'ona olimba abantu nti omuntu oyo mwagala nga weesesaasisa kungulu n'odda wali, temulaba nno okwesesaasisa. Naye yantuuka oli munnanfuusi. Naye Katonda agamba akolimirwe. Kristo agamba atya? Munnanfuusi gwe okole ki? Okolimirwe. Twagala mikisa okuva eri ani? Okuva eri Katonda. So bwe tuba baakufuna mukisa okuva eri Katonda, twetaaga okubeera abagezi abooluganda, kubanga omukisa ogwo gwa muwendo, gwe gutuwa byonna bye twagala. Gwe gukuuma nga oli musanyufu nti ne bwe bijja ebikukuba ebikola bitya, osigala olengera gy'okola ki? Osigala ku meyini awatali kutya. Abakolinso olubereberye essula ey'okutaano nnyo 11, 1 Corinthians essula ya 5 olunyiriri 11 n'agamba bw'ati: naye kaakano mbawandiikira obuteegattanga naye omuntu yenna ayitibwa owooluganda bw'abanga mwenzi oba mwegombi oba asinza ebifaananyi oba muvumi oba mutamiivu oba munyazi, ali bw'atyo n'okulya temulyanga naye. Owooluganda olaga bulazi nti olina amagezi okulaba omuntu atambula bw'atyo, ekkubo n'okola ki? N'olitta oba n'olikyusa, bw'abanga talirwedde kukola ki? Kukyuka. Okakasa bukakasa mu maaso ga Katonda nti onywedde, togenda kudda wa nti alina omukisa. Omuntu oyo atatambulira mu kuteesa kwaki? Newankubadde okutuula ku mmeeza awamu n'abakola ki? N'abanyooma. Waliwo omutamiivu atanyooma? Wangi? Waliwo omutamiivu atanyooma n'asigala ng'akuwa ekitiibwa kyo nga bwe kiteekeddwa okuba? Kyekitegeeza nti nno baba banoonya ku banyoomi n'abenzi bennyini mutamiivu, si weewaawo. Kale Mukama atubeera abooluganda, twetaaga amagezi agava eri ani? Aye naffe twetaaga okubeera abagezi mu maaso g'ani? Mu maaso ga Katonda. Tugenda kumaliriza bikkula nange Abaebbulaniya 13:15, Abaebbulaniya 13:15, Hebrews 13:15, 13:15 agamba bw'ati: kale mwoyo tuweereyo eri Katonda bulijjo ssaddaaka ey'ettendo, kye kibala eky'emimwa egyatula erinnya lye. Nti kale mwoyo tuweereyo eri Katonda bulijjo ssaddaaka ey'ettendo, kye kibala eky'emimwa egyatula erinnya lye. Bwe tunaaba baakuwaayo Katonda mu maaso ga Katonda, nga bwe tugamba tutandise okukungula, tulina okwebaza. Manjukira nti nagambye nga mwebazanga ennaku zonna olwa byonna Katonda Kitaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nga muwuliragananga mu kutyani Kristo. Bwe tunaaba baakuwaayo mu maaso ga Katonda, tuteekeddwa okuba nga tujjudde omwoyo gwani? Omwoyo wa Kristo. Nti bw'onojja ng'ojjudde omwoyo wa Kristo, kali tekajja kutuukawo akakwakulizo. Wagamba nti kasita oba ng'ojja okuwaayo mu kibbo mu kkanisa oba mu kifo ekisinzibwamu, n'ojjukira nti olina ensonga ku munno, n'okuwaayo tokola ki? Wabula sooka oddeyo mutereeze. Kati bw'onooba ng'oli mu Kristo, ojja kulwana okulaba nti n'okwenenya weenenya. Gwe yeenenyeza bw'onooba ozze, ojja kujja ng'osaanira mu maaso g'ani? Era bw'onooba owaayo, ojja kuweerayo mu Kristo. Eri ani? Eri Katonda Kitaffe. Lwaki weetaaga okuwaayo? Yokaana 14:13 otumaliriza awo. Yokaana 14:13 agamba, na buli kye munaasabanga mu linnya lyange, ekyo nnaakikolanga, Kitange agulumizibwenga mu Mwana. Bwe munaasabanga ekigambo mu linnya lyange,
ekyo naakolaki naakikolanga. Abooluganda, twagala Katonda atuyamba okuyita mu nsi eno esoomooza, si weewaawo? Bwe tuba baakuyitamu tulina kwogera naye ayimirire naffe. Bw'anaaba waakuyimirira naffe twetaaga okumutegeera, twetaaga okuba naki n'amagezi, twetaaga okuba naki n'amagezi mu nsi eno embi. Kale Mukama atubeere, era bwe tunaaba tutuuse okuleeta amakungula gaffe tugaleete, katumanyi oyo gwe tuwa ate gwe twebaza, oyo agulumizibwa atenderezebwa mu byaffe byonna byonna, ekitiibwa kikyongera okulabisibwa. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.